Wabaluseewo okusika omuguwa wakati w'obuweereza bwa World Trumpet Mission obutwala olusozi lw'okusabirako esseggukku olw'abatuuze ku kyalo Sseggukku Katale mu Town Council y'e Kyengera okuwakanya eky'olusozi okuzimba ekikomera ku kkubo lye bagamba nti libatuusa mu maka gaabwe. Embeera eno yavuddeko abatuuze okwekunga ne baddira okumenya ekikomera ekibadde kyazimbibwa era ng'amasasi gatuuse n'okuvuga nga poliisi egezaako okukakkanya embeera eyali evudde mu nteeko nga bino byonna byaliwo mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga. Abavubuka ne bayimirira awo ab'ekyalo ne batya okujja obbalumba ne tubazimba ne bazzaawo ekintu nga bwe kyabadde. Kati ab'ekyalo nga bayimiridde eri batya abavubuka bano ne bakubira osi n'ajja nga tewali fujjo tewali kiwabula tuzimba n'akuba amasasi mu bbanga n'abadispatchinga bonna. Nze nabadde ndi mu ddwaliro ne bankubira n'enzijja bwe natuuse namusanze ne mugamba ati nagamba mpulidde oluvuuvuumu nti abantu b'ekyalo baguza amajambi bagenda kubatema. Ne mugamba naye twakubise nga bamenya ekisenge jjo tractor nga weeri nga si luvuuvuumu waganye okujja. Obukulembeze bwa World Trumpet Mission buvuddeyo okutangaza ku nsonga eno wakati mu kulaga ng'ettaka ly'olusozi Sseggukku bwe lyagulibwa mu mwaka gwa 1997 mu kiseera ekyo nti nga liweza yiika 10 kyokka nti ne ligenda nga lyesenzebwako abantu abavuddeko embeteza mu kiseera kino nga Reverend Dr. Ssemambo Patrick bw'annyonnyola. Mu 798 process y'okugula ng'ekyagenda mu maaso ekifo kyali kinene kyali kiri mu yiika kumpi 10. Olwaleero kikendeeredde ddala nnyo nti kiri mu yiika ezikka wansi wa 57 nga kyava ku bantu abeefuŋŋamya monitored entry points nga ffe tuzifuga kubanga abantu badde bayingira olusozi nno nga buli omu afubutuka gy'ayagadde. So y'ensonga lwaki tuzimba tuteekewo geeti. Ekyokubiri okutangira okuddayo okubba ettaka ly'ekifo kino kubanga ono ayogedde ku kikomera ekizimbibwa okwetooloola ettaka ly'olusozi n'agamba nti kino kikolebwa ku lw'ensonga ez'ebyokwerinda okuva lwe kiri nti ekifo kikuŋŋaanya abantu bangi abagenda n'ebintu byabwe. Wansi we bayita ku mayinja ku ka petrol station twaligula buguzi ne lijja ne litutuusa ku ttaka lyaffe. Ffe kye tuggalawo si kkubo lye twagula, tuggalawo ttaka lyaffe. Casting it towards the new building that is being put in place. So we believe if we put the perimeter wall, all some of these things will be mitigated. Prevent further encroachment, that one already I hinted on it. And then restore order and accountability. Ku nsonga y'ekkubo eritabudde abatuuze okutuuka okumenya ekitundu ku kikomera ono annyonnyodde nga lino obukulembeze bw'olusozi bwe lwalyegulira okutuusa abasabi ku lusozi ng'ebbanga lyonna abantu baali balekebwa okulikozesa ku lw'obulungi okutuusa ekiseera lwe kituuse nga beetaaga okuzingiza ettaka lyabwe lyonna. Teri gye twagula wansi, we twagula nga kkubo wasigadde nga kkubo bayiteyo. Naye wano awali ettaka lyaffe lyo oba omaze okuyingira mu ttaka ya Prayer Mountain oba oyingidde mu lujja oyingidde mu compound kyekyo kye tutegeeza ekkubo lireeta bayingira mu Prayer Mountain si bayitamu. Ono bw'ati akinogaanyizza nti nga bo bwe batannaba kuziba kkubo lya kitundu nti wabula bakomera ttaka lyabwe nti era abatuuze balina ekkubo eddala lyatulaze lye balina okukozesa. Tuzimba kiringa omuntu ogamba nti lwaki ozimba ekikomera ku nnyumba etubadde tuyita ku lusebenjuulwo ffe we tuyitaawo ekkubo n'awakawaka. Wabula ssentebe w'ekitundu kino Haji Musa Muyingo agambibwa okulemberamu abatuuze okumenya ekikomera ategeezezza nti ekikomera kibadde kyazimbibwa mu bukyamu mu kkubo lyagamba nti lituusa abatuuze mu maka gaabwe. Abantu bajjudde ekiri wano kyamaani batandise okuzimba ate ekisenge ekirala so ne twekubakubako ne twekugira zageze okwera ssaawa 12 ssaawa emu awo ne banga bataddeko amataala batandise okukolaki okuzimba. So abatuuze ne bo ne bavaayo ne beerwanako ne bagajjawo amayinja kwekitabo kyabadde. Ssebugenyi Joseph ne Ssente za Kajubi be bakusakidde eggulire lino Crockett TV amalindirire.